Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Habaruganda mukama yebazibwe. Mwasuze mtyahira mwasibye mtya kansubire ntino fenna tuli bulungi weewaawo ekitiibwa n'ettendo nange nkitiza mukama ntya nkumyende bulungi sirwa maanyi sirwa buyinza n'olwekisangulumiza mukama. Yes, mbaniriza nate omumbejja wa yesu lift up your faith altar. Nganze kama kwogera nammwe yenza omumbejja wa yesu NKSM. Yes, omupiira yakatwegattako nsaba n'obwembeefu likinge commentinge oluvannyuma subscribing kama ajja kunkolera obulungi. Yes, olunaku lwaleero tuli mu Bible reading yaffe, tuli mu kitabo kyaffe eky'okubala mu luzungu Numbers. So muneegatteko tufunemu ekyokuyiga tusome mu linnya lya Yesu Kristo. Kale tukikowola omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama Taata, tukwaniriza Dade wange, tukwaniriza omusumba omulungi, twala ekitiibwa, twala amatendo, gulumizibwa, tenderezebwa, oli w'amaanyi teryakwekana teryakufaanana. Taata tukwaniriza mu kaseera kano nga tugenda mu Bible reading yaffe. Omwoyo wa Mukama jangu ofuge, wonna wabadde ekibi ojja okijjawo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, ofuge mu ffe kubanga ye gwe Katonda akola ebyo ekyokusasira, gwe Katonda omusomesa, jangu otusomesa okutya omuzingo gwo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era tusaba ekigambo kyo tukitambuliremu, tukitegeere mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amena era amena. Omwoyo wa Mukama kulembera Taata. Essula ey'okuna. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti mubale omuwendo gw'abaana ba Kokasi ku baana ba Leevi ng'enda zaabwe bwe ziri, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri. Bakamaze emyaka 3 n'okukirawo okutuusa ku myaka 5, bonna abayingira mu kuweereza okwo okukolanga omulimu mu weema ey'okusisinkanirangamo. Guno gwe mulimu gw'abaana ba Kokasi mu weema ey'okusisinkanirangamo ogw'ebintu ebitukuvu ennyo. Olusiisira bwe lunaasitulanga, Alooni anaayingiranga n'abaana be ne batimbulula eggigi eritimbibwa, ne balibikka ku ssanduuko ey'obujulirwa. Ne bateeka okwo amaliba g'eŋŋonge okubikkako, ne baalirira okwo olugoye olwa kaniki lwonna, ne bayingiza emisituliro gyayo. Ne ku mmeeza ey'emigaati egy'okulaga banaayalirangako olugoye olwa kaniki, ne bateeka okwo essowaani n'ebijiiko n'ebibya n'ebikompe eby'okufukanga nabyo, n'emigaati egitavangawo ginaabanga okwo. Era banaayaliiranga ku byo olugoye olumyufu, ne balusabikako olwo n'amaliba g'eŋŋonge agasabika, ne bayingiza emisituliro gyayo. Ne badira olugoye olwa kaniki ne basabika ku kikondo ky'ettabaaza, n'ebyettabaaza byakyo, ne makansi yakyo, n'essowaani zaakyo ez'ebisiriiza, n'ebintu byakyo byonna eby'amafuta bye bakiweerezesa. Ne bakisiba kyo n'ebintu byakyo byonna mu maliba g'eŋŋonge agasabika, ne bakiteeka ku muti. Ne ku kyoto ekya zaabu banaayalirangako olugoye olwa kaniki, ne balusabikako amaliba g'eŋŋonge agasabika, ne bayingiza emisituliro gyakyo. Ne badira ebintu byonna eby'okuweereza bye baweerezesa mu watukuvu, ne babisiba mu lugoye olwa kaniki, ne babisabikako amaliba g'eŋŋonge agasabika, ne babiteeka ku muti. Ne bajja evvu mu kyoto, ne bakyaliirako olugoye olw'effulungu, ne bakiteekako ebintu byakyo byonna bye baweerezesa emirimu gyakyo, emmumbiro, n'ebyokukwasa ennyama, n'ebijiiko, n'ebibya, ebintu byonna eby'ekyoto. Ne bakyalirako amaliba g'eŋŋonge agasabika, ne bayingiza emisituliro gyakyo. Awo Alooni ne batabani be bwe banaamaliranga ddala okusabika ku watukuvu n'ebintu byonna eby'omu watukuvu, olusiisira nga lunaatera okusitula. Oluvannyuma batabani ba Kokasi ne balyoka bajja okubisitula, naye tebakomanga ku watukuvu baleme okufa. Ebyo gwe mugugu gw'abatabani ba Kokasi mu weema ey'okusisinkanirangamo. Ne Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona byanaateresebwa binaabanga amafuta ga ttabaaza n'obubaane obwakaloosa, n'ekiweebwayo eky'obutta ekitavaawo, n'amafuta ag'okufukako anaateresebwanga eweema yonna n'ebigirimu byonna, awatukuvu n'ebintu byawo. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti ekika eky'ennyumba z'Abakokasi temukisalako okukiggya mu Baleevi, naye mubakole bwe mutyo
babenga abalamu balemenga okufa ng'abasemberera ebintu ebitukuvu ennyo. Alooni ne batabani be banaayingiranga ne balagira buli muntu okuweereza kwe n'omugugu gwe, naye tebayingiranga n'akamu kokka kulaba watukuvu baleme okufa. Mukama n'agamba Musa nti, bala omuwendo gw'abaana ba Gerusoni nabo ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, ng'enda zaabwe bwe ziri. Abaakamaze emyaka 3 n'okukirawo okutuusa ku myaka 5 bw'oba obala, bonna abayingira okulwana olutalo olwo okukola omulimu mu Weema ey'okusinkanirangamu. Kuno kwe kuweereza kw'enda ez'Abagerusoni, okuweereza ne mu kusitula emigugu. Banaasitulanga amagigi ag'ennyumba n'eweema ey'okusinkanirangamu ebisabika ku yo, n'amaliba g'eŋŋonge agagisabikako waggulu, n'eggigi ery'oluggi lw'eweema ey'okusinkanirangamu, n'ezitimbibwa ez'oluggya, n'eggigi ery'oluggi lwa wankaaki w'oluggya oluli ku weema ne ku kyoto enjuuyi zonna, n'emigwa gyabyo, n'ebintu byonna eby'okuweereza kwabyo, n'emirimu gyonna gye banaakolanga, ebyo bye banaaweerezanga. Alooni ne batabani be banaalagiranga okuweereza kwonna okw'abatabani ba Gerusoni mu kusitula kwabwe kwonna ne mu kuweereza kwabwe kwonna, era mwe munaabagabiranga okusitula kwabwe kwonna okubakukwasa. Okwo kwe kuweereza kw'enda z'abatabani ba Gerusoni mu Weema ey'okusinkanirangamu, n'okulagirwa kwabwe kunaabanga wansi w'omukono gwa Isamaali mutabani wa Alooni kabona. Batabani ba Merali onoobabalanga enda zaabwe bwe ziri ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri. Abaakamaze emyaka 3 n'okukirawo okutuusa emyaka 5 bw'oba obala, buli ayingira mu kuweereza okukolanga omulimu ogw'eweema ey'okusinkanirangamu. Era kino kye kiragiro eky'okusitula kwabwe ng'okuweereza kwabwe kwonna bwe kuli mu Weema ey'okusinkanirangamu. Embaawo ez'ennyumba n'emisituliro gyayo, n'empagi zaayo n'ebinnya byayo, n'empagi ez'oluggi olwetooloola, n'ebinnya byazo n'enninga zaazo, n'emigwa gyazo wamu n'ebintu byazo byonna, n'okuweereza kwazo kwonna. Era munaabagabiranga ng'amannya gaabwe bwe gali ebintu bye banaalagirwanga bye banaasitulanga. Okwo kwe kuweereza kw'enda z'abatabani ba Merali, okuweereza kwabwe kwonna bwe kuli mu Weema ey'okusinkanirangamu wansi w'omukono gwa Isamaali mutabani wa Alooni kabona. Awo Musa ne Alooni n'abakulu b'ekibiina ne babala abatabani b'Abakokasi ng'enda zaabwe bwe zaali era ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, abaali baakamaze emyaka 3 n'okukirawo okutuusa emyaka 5, buli eyayingira mu kuweereza okukolanga omulimu mu Weema ey'okusinkanirangamu. Era abo abaabalibwa ku bo ng'enda zaabwe zaali baali 2,750. Abo be baabalibwa ku nda z'Abakokasi bonna abaaweerezanga mu Weema ey'okusinkanirangamu. Musa ne Alooni be baabalanga ekiragiro kya Mukama bwe kyali mu mukono gwa Musa. N'abo abaabalibwa ku batabani ba Gerusoni ng'enda zaabwe bwe zaali era ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, abaali baakamaze emyaka 3 n'okukirawo okutuusa emyaka 5, buli eyayingira okuweereza okukolanga omulimu mu Weema ey'okusinkanirangamu. Abo abaabalibwa ku bo ng'enda zaabwe bwe zaali ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali baali 2,730. Abo be baabalibwa ku nda z'abatabani ba Gerusoni bonna abaaweerezanga mu Weema ey'okusinkanirangamu. Musa ne Alooni be baabalanga ekiragiro kya Mukama bwe kyali. N'abo abaabalibwa ku nda z'abatabani ba Merali ng'enda zaabwe bwe zaali ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, abaakamaze emyaka 3 n'okukirawo okutuusa emyaka 5, buli yayingira mu kuweereza okukolanga omulimu mu Weema ey'okusinkanirangamu. Abo abaabalibwa ku bo ng'enda zaabwe bwe zaali baali 2,200. Abo be baabalibwa ku nda z'abatabani ba Merali. Musa ne Alooni be baabala ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali mu mukono gwa Musa. Awo bonna abaabalibwa ku Baleevi, Musa ne Alooni n'abakulu ba Isirayiri be baabala ng'enda zaabwe bwe zaali era ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali. Abaali baakamaze emyaka 3 n'okukirawo okutuusa emyaka 5, buli eyayingira okukolanga omulimu ogw'okuweereza n'omulimu ogw'okusitula emigugu mu Weema ey'okusinkanirangamu. Abo abaabalibwa ku bo
baali 458. Ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali, baabalibwa n'omukono gwa Musa buli muntu ng'okuweereza kwe bwe kwali, era ng'okusitula kwe bwe kwali, bw'atyo bwe yababala nga Mukama bwe yalagira Musa. Essula ey'okutaano. Mukama n'agamba Musa nti, lagira abaana ba Isirayiri bajje mu lusiisira buli mugenge, na buli muziku, na buli atali mulongoofu olw'omufu. Abasajja era n'abakazi munaabajjangamu, munaabafulumyanga ebweru w'olusiisira, balemenga okwonoona olusiisira lwabwe lw'entuulamu wakati. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo, ne babafulumya ebweru w'olusiisira nga Mukama bwe yagamba Musa. Abaana ba Isirayiri bwe baakola bwe batyo. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, omusajja oba omukazi bw'anaakolanga ekibi kyonna abantu kye bakola, okusobya Mukama, omuntu oyo n'abaako omusango, kale banaayatulanga ekibi kye bakoze, era anaaliyiranga ddala byonna olw'omusango gwe, n'assaako n'ekitundu kyabyo ekyokutaano, n'abiwa oyo gwazizzaako omusango. Naye omuntu oyo bw'abanga talina muganda we gwe bayinza okuliyira olw'omusango, ebyo bye baliwo olw'omusango bye baliyira Mukama binaabanga bya kabona, era n'endiga ennume ey'okutangirira gye banaamutangirizanga, na buli kiweebwayo ekisutulibwa ku bintu byonna ebitukuvu eby'abaana ba Isirayiri bye baleetera kabona kinaabanga kikye. N'ebintu ebya buli muntu ebitukuzibwa binaabanga bibye. Ekintu kyonna omuntu yenna kyanaawanga kabona kinaabanga kikye. Mukama n'ayogera ne Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, omukazi w'omuntu yenna bw'anaakyamanga n'amusobyako, omusajja n'asula naye, ne kikwekebwa amaaso ga bbaawe, ne kikisibwa, ye n'ayonooneka, ne wataba mujulirwa amulumiriza, era nga tebamusisinkaniriza, omwoyo ogw'obuggya ne gumujjira, n'akwatirwa mukazi w'obuggya, naye ng'ayonoonese, oba omwoyo ogw'obuggya bwe gunaamujjiranga, n'akwatirwa mukazi w'obuggya, so naye nga tayonoonese, kale omusajja anaaleetanga mukazi we eri kabona, n'amuleetera ekitone kye, ekitundu eky'ekkumi ekya efa eky'obutta obwa sayiri. Tafukangako mafuta gonna, so tateekangako mugavu, kubanga kyekiweebwayo eky'obutta olw'obuggya, ekiweebwayo eky'obutta eky'okujjukiza, ekijjukiza obutali butuukirivu. Awo kabona anaamusembezanga, n'amuteeka mu maaso ga Mukama. Kabona n'addira amazzi amatukuvu mu kintu eky'ebbumba, ne ku nfuufu eri wansi mu weema, kabona anaatoolangako n'agiteeka mu mazzi. Kabona n'ateeka omukazi mu maaso ga Mukama, n'abikkula ku nviiri ez'oku mutwe gw'omukazi, n'amukwasa mu ngalo ekiweebwayo eky'obutta eky'okujjukiza, kyekiweebwayo eky'obutta eky'obuggya. Era kabona anaakwatanga mu mukono gwe amazzi agakaawa agaleeta ekikolimo. Awo kabona anaamulayizanga n'agamba omukazi nti, obanga tewali musajja eyasula naawe, so tokyamanga eri obutali bulongoofu ng'ofugibwa balo, amazzi gano agakaawa agaleeta ekikolimo tegakubeerako. Naye obanga wakyama ng'ofugibwa balo era ng'oyonoonese, era omusajja omulala obanga yasula naawe atali balo, awo kabona anaalayizanga omukazi ekirayiro eky'okukolima. Kabona n'agamba omukazi nti, Mukama akufuula ekikolimo n'ekirayiro mu bantu bo. Mukama bw'akoozimbyanga ekisambi kyo n'atumbiza olubuto lwo, n'amazzi gano agaleeta ekikolimo ganaagenda mu byenda byo ne gatumbiza olubuto lwo ne gakoozimbya ekisambi kyo. Omukazi n'ayogera nti, amiina, amiina. Awo kabona anaawandiikanga ebikolimo ebyo mu kitabo, n'abyozaako n'amazzi agakaawa, n'anywesa omukazi amazzi agakaawa agaleeta ekikolimo. Amazzi agaleeta ekikolimo ne gayingira mu ye ne gakaawa. Awo kabona anaggyanga ekiweebwayo eky'obutta eky'obuggya mu mukono gw'omukazi, n'awuuba ekiweebwayo eky'obutta mu maaso ga Mukama, n'akireeta eri ekyoto. Kabona n'addira olubatu olw'obutta obuweebwayo okuba ekijjukizo kyabwo, n'abwokera ku kyoto, oluvannyuma n'anywesa omukazi amazzi ago. Awo bw'anaamalanga okumunywesa amazzi, kale olunaatuukanga, bw'anaabanga ayonoonese era ng'asobezza ku bbaawe, amazzi agaleeta ekikolimo ganaayingiranga mu ye ne gakaawa, n'olubuto lwe ne lutumbiira, n'ekisambi kye ne kikoozimba, n'omukazi
anaabanga kikolimo mu bantu be. Era omukazi bw'anaabanga tayonoonese naye nga mulongoofu, kale taabengako kigambo n'okuba aliba lubuto. Eryo ly'etteeka ery'obuggya. Omukazi ng'afugibwa bbaawe bw'anaakyamanga n'ayonooneka, oba omwoyo ogw'obuggya bwe gunajjiranga omusajja n'akwatibwa mukazi w'obuggya, awo anaateekanga omukazi mu maaso ga Mukama, ne kabona anaamukoleranga etteeka eryo lyonna. Omusajja n'atabaako obutali butuukirivu, n'omukazi oyo anaabangako obutali butuukirivu bwe. Essula ey'omukaaga. Mukama n'ayogera ne Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, omusajja oba omukazi bw'aneeyamanga obweyamo ku bwe yekka, obweyamo obw'omuwonge okwewonga eri Mukama, aneeyawulanga n'omwenge n'ekitamiiza, tanywanga ku mwenge omukaatuufu newaakubadde ekitamiiza ekikaatuufu, so tanywanga ku mazzi g'ezabbibu, so talyanga zabbibu mbisi newaakubadde enkalu. Ennaku zonna ez'okwewonga kwe talyanga kintu ekiva ku muzabbibu, newaakubadde ensigo newaakubadde ebikuta. Ennaku zonna ez'obweyamo bwe obw'okwewonga akamwana tekayitanga ku mutwe gwe, okutuusa ennaku lwe zinaatuukiriranga ze yeewongeramu eri Mukama, anaabanga mutukuvu, anaalekanga emivumbo gy'enviiri ez'oku mutwe gwe okukula. Ennaku zonna ze yeewongeramu eri Mukama tasembeeranga mulambo, teyeefuulanga atali mulongoofu lwa kitaawe, newaakubadde lwa nnyina, newaakubadde lwa muganda we, newaakubadde lwa mwannyina bwe banaafanga, kubanga okwewonga kwe eri Katonda kuli ku mutwe gwe. Ennaku zonna ez'okwewonga kwe aba mutukuvu eri Mukama. Era omuntu yenna bw'anaafanga amangu ennyo ng'amuliraanye naye n'ayonoona omutwe ogw'okwewonga kwe, kale anaamwanga omutwe gwe ku lunaku olw'okulongoosebwa kwe, ku lunaku olw'omusanvu kw'anaagumweranga. Ne ku lunaku olw'omunaana anaaleetanga bukaamukuukulu bubiri oba amayiba amata abiri eri kabona ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. Awo kabona anaawangayo akamu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'akookubiri okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'amutangirira kubanga yayonoona olw'abafu, n'atukuza omutwe gwe ku lunaku olwo. Era anaawonganga eri Mukama ennaku ez'okwewonga kwe, n'aleeta omwana gw'endiga omulume ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo olw'omusango. Naye ennaku ezisoose zinaabanga zifudde, kubanga okwewonga kwe kwayonooneka. Era lino ly'etteeka ery'omuwonge. Ennaku ez'okwewonga kwe bwe zinaatuukiriranga, anaaleetebwanga ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu, n'awaayo ekitone kye eri Mukama, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu ogutaliiko bulema okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'omwana gw'endiga omuluusi gumu ogutannamala mwaka gumu ogutaliiko bulema okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume emu eteriiko bulema okuba ebiweebwayo olw'emirembe, n'ekibbo eky'emigaati egitazimbulukuswa, ebitole eby'obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, n'emigaati egy'empewera egitazimbulukuswa egisiigibbwako amafuta, n'obutta bwako obuweebwayo, n'ebyokunywa byako ebiweebwayo. Awo kabona anaabyanjulanga mu maaso ga Mukama, n'awaayo kyawaayo olw'ekibi, n'ekyo kyawaayo ekyokebwa. N'awaayo endiga ennume okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama, awamu n'ekibbo eky'emigaati egitazimbulukuswa. Era kabona anaawangayo n'obutta obuweebwayo bwako, n'ebyokunywa byako ebiweebwayo. Era omuwonge anaamweranga omutwe ogw'okwewonga kwe ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu, n'addira enviiri ez'oku mutwe ogw'okwewonga kwe, n'aziteeka mu muliro oguli wansi wa ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaatwalanga omukono omufumbe ogw'endiga ennume, n'ekitole kimu ekitazimbulukuswa ng'akiggya mu kibbo, n'omugaati ogw'empewere gumu ogutazimbulukuswa, n'abiteeka mu ngalo z'omuwonge ng'amaze okumwa omutwe ogw'okwewonga kwe. Awo kabona anaabiwuubawuubanga okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa mu maaso ga Mukama. Ebyo byayawulibwa kabona awamu n'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa n'ekisambi ekisitulibwa. Oluvannyuma omuwonge n'alyoka ayinza okunywa omwenge. Eryo ly'etteeka ery'omuwonge eyeeyama obweyamo, n'ekitone kye kyawa Mukama olw'okwewonga kwe
obutassaako ebyo by'ayinza okufuna. Ng'obweyamo bwe bw'aneeyamanga bwe bunaabanga, bwe kityo bwe kinogwanira okukola ng'etteeka ery'okwewonga kwe bwe liri. Mukama n'ayogera ne Musa nti, yogera ne Alooni ne batabani be nti, bwe mutyo bwe munaasabiranga omukisa abaana ba Isirayiri, munaabagambanga nti, Mukama akuwa omukisa akukuume, Mukama akwakiza amaaso ge akukwatirwe ekisa, Mukama akuyimusiza amaaso ge akuwa emirembe. Bwe batyo bwe banaateekanga erinnya lyange ku baana ba Isirayiri, nange n'abawanga omukisa. Essula ey'omusanvu. Awo olwatuuka ku lunaku Musa lwe yamalirako okusimba ennyumba era ng'amaze okugifukaako amafuta n'okugitukuza n'ebintu byayo byonna, n'ekyoto n'ebintu byakyo byonna, era ng'amaze okubifukaako amafuta n'okubitukuza, awo abakulu ba Isirayiri emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo. Abo be baali abakulu b'ebika, abo be bafuganga abo abaabalibwa. Ne baleeta ekitone kyabwe mu maaso ga Mukama, amagaali amabikeko 6 n'ente 12, eggaali erimu ly'abakulu 200 era 100 ente. Ne babyanjula mu maaso g'ennyumba. Mukama n'agamba Musa nti, kitoole gye bali, bibeerenga byakukola omulimu ogw'okuweereza ogw'omuweema ey'okusisinkaniramu, era onoobiwa Abaleevi buli muntu ng'okuweereza kwe bwe kuli. Musa n'atoola amagaali n'ente n'abiwa Abaleevi. Amagaali 2 n'ente 4 bye yawa batabani ba Gerusoni ng'okuweereza kwabwe bwe kwali, n'amagaali 4 n'ente 8 bye yawa batabani ba Merali ng'okuweereza kwabwe bwe kwali, wansi w'omukono gwa Isamaali mutabani wa Alooni kabona. Naye batabani ba Kokasi teyabawaako, kubanga okuweereza okw'omu watukuvu kwali kwabwe, baakusituliranga ku bibegabega byabwe. Awo abakulu ne bawaayo olw'okuwonga ekyoto ku lunaku lwe kyafukirwako amafuta, abakulu ne bawaayo ekirabo kyabwe mu maaso g'ekyoto. Mukama n'agamba Musa nti, banaawangayo ekitone kyabwe buli mukulu ku lunaku lwe olw'okutukuza ekyoto. N'oyo eyawaayo ekitone kye ku lunaku olw'olubereberye yali Nakusoni mutabani wa Aminadaabu ow'omu kika kya Yuda. N'ekitone kye kyali sowaani emu ya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente ennume envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Nakusoni mutabani wa Aminadaabu. Ku lunaku olwokubiri Nesaneeri mutabani wa Zuwaali omukulu wa Isakaali n'awaayo. Yawaayo okuba ekitone kye essowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente ennume envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Nesaneeri mutabani wa Zuwaali. Ku lunaku olwokusatu Eriyaabu mutabani wa Keroni omukulu w'abaana ba Zebbulooni n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu
okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Eriyaabu mutabani wa Keroni. Ku lunaku olwokuna, Erizuuli mutabani wa Sedewuli omukulu w'abaana ba Lewubeeni n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Erizuuli mutabani wa Sedewuli. Ku lunaku olwokutaano, Serumiyeeri mutabani wa Zulisadaayi omukulu w'abaana ba Simyoni n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Serumiyeeri mutabani wa Zulisadaayi. Ku lunaku olw'omukaaga, Eriyasaafu mutabani wa Deweri omukulu w'abaana ba Gaadi n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Eriyasaafu mutabani wa Deweri. Ku lunaku olw'omusanvu, Erisaama mutabani wa Ammikudi omukulu w'abaana ba Efulayimu n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Erisaama mutabani wa Ammikudi. Ku lunaku olw'omunaana, Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli omukulu w'abaana ba Manaase n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2,
endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli. Ku lunaku olw'omwenda, Abidaani mutabani wa Gidiyoni omukulu w'abaana ba Benyamini n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi. N'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Abidaani mutabani wa Gidiyoni. Ku lunaku olw'ekkumi, Akiyezeeri mutabani wa Amisadaayi omukulu w'abaana ba Ddaani n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi. N'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Akiyezeeri mutabani wa Amisadaayi. Ku lunaku olw'e11, Pagiyeeri mutabani wa Okulaani omukulu w'abaana ba Aseri n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi. N'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Pagiyeeri mutabani wa Okulaani. Ku lunaku olw'e12, Akira mutabani wa Enani omukulu w'abaana ba Nafutaali n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi. N'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Akira mutabani wa Enani. Kuno kwe kwali okutukuza ekyoto, ku lunaku kwe kyafukirwako amafuta mu mikono gy'abakulu ba Isirayiri. Essowaani 12 eza ffeeza, ebibya 12 ebya ffeeza, ebijiiko 12 ebya zaabu, buli sowaani eya ffeeza sekeri 130, na buli kibya sekeri 7. Effeeza yonna ey'ebintu sekeri 24,000, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Ebijiiko ebya zaabu 12 ebijjudde obubaane, buli kijiiko sekeri 10, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Zaabu yonna ey'omu bijiiko sekeri 120. Ente zonna okuba ekiweebwayo ekyokebwa 12, endiga ennume 12, abaana b'endiga abalume abatannamala mwaka gumu 12, n'obutta bwabyo obuweebwayo. N'embuzi ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi 12. N'ente zonna okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 24, endiga ennume 60, embuzi ennume 60,
abaana b'endiga abalume abatanamala mwaka gumu 6. Okwo kwe kwali okutukuza ekyoto bwe kyamala okufukibwako amafuta. Awo Musa bwe yayingira mu weema ey'okusinkanirangamu okwogera naye, n'alyoka awulira eddoboozi eryo nga lyogera naye nga liyima waggulu ku ntebe ey'okusaasira eyali ku ssanduuko ey'obujulirwa wakati w'abakerubi bombi, n'ayogera naye. Essula ey'omunaana. Mukama n'ayogera ne Musa nti, yogera ne Alooni omugambe nti, Yes, hallelujah, hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Mbakulisaayo nnyo mu Bible reading yamuffe. Mukama nsaba abankolera obulungi, abanjagalira ensigadde nsaba mumbejja wa Yesu ku lw'obuweereza. Mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Omupya teweerabira mukwano kusubscribinga, kulikinga, commentinga. Mbaagala nnyo ne Mukama waffe Yesu Kristo yasinga okubaagala. Mbagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Shalom, 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 shalom. Sayuni, empologoma ya Yuda, fuga, Yesu tata fuga. Jesus reign, Jesus reign.